Olwaleero poliisi ekulembeddemu abavubuka abakwatibwa nga bakuba omusajja Mugisha Thompson Tteke ku luguudo Ben Kiwanuka gye baddiza omusango guno. Abavubuka bano nga bakulembeddwamu Mugisha Derrick yeeyita Musota alaze poliisi engeri gye yasambamu Mugisha balyoke bamubbe. Bano babadde bakuumibwa butiribiri era abantu bakuŋŋaanya okwerolera abavubuka bano. Obumenyi bw'amateeka buno bwe bumu ku obwo obukyasa ensangi zino obulabikiramu abavubuka abalumba abantu okubabbako ebyabwe. Kino kyawaliriza poliisi okukola ekikwekweto okukakkana ng'abamu ku bavubuka bano bakwatiddwa. Twagala okusiima ekitongole ekikesi ekya Crime Intelligence wakati ne Flying Squad bikoze omulimu munene nnyo okuviira ddala emabega mu Gwokubiri, Gwakusatu, Gwakuna. Bazze balondoola abavubuka abeenyigira mu kukozesa bodaboda ne babbirako abantu ne bakwata obubondo bw'abavubuka obadde bukozesa peva okutulugunya abantu n'okubabbako ebyabwe. Bano bazze bakwata basobodde okukwata ne bammemba ab'akabondo kano akapya akabadde kakozesa essambagere. Poliisi egamba bakizudde nga bangi ku bavubuka bano abeenyigira mu bumenyi bw'amateeka bali wansi wa myaka 18. Olaba omugatte gw'abaana bonna be twakwatidde mu incident ya Ben Kiwanuka bonna bali mu myaka 14, 16, 17. So ekireetawo okulaga nti nno obumenyi bw'amateeka bweyongedde mu baana abato. Oluvannyuma lw'okukunyizibwa bangi basangiddwa nga tebalina mirimu ne bategeeza nga bye bakola bwe bakoppa ebikoppe. Mu kunyumya naffe balaga nti obukodyo buno babukoppa mu firimu ez'ekibbi waliwo abazungu ze bayita heist videos ezo ziyigiriza abavubuka engeri gy'okubba. Olw'okuba nti babeera bakyali baana bato ekyokubasiba kizibuwalira poliisi olw'ebifo gye bakuumirwa okuba nga byajjula. Bina omujjuzo gw'abaana ate bitono nnyo bye tulina mu ggwanga ate nga obumenyi bw'amateeka ennaku zino bukolebwa abantu bali wansi wa myaka 18 naddala obw'omu bibuga okunyakula amasimu kati ensambagere mwatandise oziraba. Wabula poliisi esabye abantu nayo okugikwatirako okulwanyisa obumenyi bw'amateeka nga buno. Kwawo otunulira ku Ben Kiwanuka Street kavubuka kampi bwe kati ebifaananyi twabibalaza ke kajja ne kakuba omusajja Tteke ne kalyoka ne bamuggyako ekikapu omwali ssente $45 nga bano abalala babuuka bubuusi onaga kampitewo oli omulala atunuulira yadde okuba enduulu yadde okukwata akavubuka ddala tulina kulinda kintu kino okutuuka ku ggwe. Poliisi etegeezezza nti wadde nga kamera zaayo ez'oku nguudo zizze ziyambako mu kulondoola abamenyi b'amateeka tebasobola kuba mu buli kifo. Mwebale nnyo, mwebale. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.